والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى هو محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه وبعد أما تندى وغوشتيبوا Allah subhanahu wa ta'ala yesigaliza amatendo gonna oyo mukozi wa buli kintu kyonna ate yekka omufuzi w'abafuzi omukyusa w'embeera zonna ye Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bufunze nnyo katusomeko ku anwa'u shirk, ku miteeko gya shiriki. Anwa'u shiriki, ashiriku naw'ani. Emiteeko gya shiriki okugatta ku Allah n'ekintu ekirala nga bwe tumanyidde ddala omuntu afa mu nsi muno ng'agatta ku Allah n'ekintu ekirala agenda kubeera nga tagenda kuyingizibwa jjana wadde okuwulira kawo kaayo, agenda kubeera mu muliro abada. Kati tulina okumuyiga tumwewale. Emiteeko egyo mu miteeko ogusooka annawul awwal, ogusookera ddala al-ula ashirikul akbar, gwe muteeko gwa shirikul akbar. Shirikul akbar ye shiriki omunene oyo yakhruju min al-milla, akufulumya mu milla, mu busiraamu, mu umma y'obusiraamu, era wa yukhlidu sahibahu fi nnaari idha maata wa lam yatubu minhu, era yafuula omuntu agenda okuwangalira mu muliro abada singa afa nga teyeenenyeza shiriki oyo, tamwejjeeko n'amwejjako ne yeeziiza okubanga akola shiriki. Omuntu oyo agenda kuwangalira mu muliro abada, tagenda kuvaamu. Wa huwa naye yoyo asarfu shay'un min anwa'il ibada li ghayri llah, kwe kubanga omuntu akyusa ekintu kyonna mu ibaada zonna n'azikyusa ng'azikola ku lwa kitali Allah, ng'azikola ku lw'ekitonde ekirala. N'akyusa ibaada kaddu'ai ghayrullahi, ng'okusaba ekitali Allah, wa taqarrubu, n'okusembera eri ekintu kyonna bizabaihu, nga mu kusala, wa nadharu, oba okweyama nti singa jajjo nankolera kino ngenda kusala embuzi, ne weeyama ekintu kyonna nga teweeyama ku lwa Allah, obeera omaze okubanga okyusa ibaada ogitadde weetalaga, weetalina kuteekebwa. Oyo nno ye shiriki. Agambye oba wannadharu li ghayri llahi min quburi, nga omuntu okugenda ku ntaana ne yeetama n'afukamira ku malaalo nga yasuubira amalaalo gagenda mumuyamba, oba abafu abaafa edda basobola omuyamba, nabo nga baafa tebasobola kweyamba. Oba waljinni, omuntu okuba nga alina amajinni gasinza ne yeeyama eri amajinni, tigagenda mumuyamba, nga lubaale, ddungu, mukasa, kiwanuka, ebintu ebifaananako ng'ebyo gasi yoyo abantu g'osanga basinza ng'abantu bamwewombeekera min dunillah, mu kifo ky'okwewombeekera eyabatonda n'eyatonda ebyo bye bali mu kwewombeekera, ate ne beewombeekera ebitonda ate ebyawansi ebikkakkamu. N'olw'ensonga eyo wa shayatini, oba abantu abasinza shayatini, abasalawo okubeera nga baweereza shayatini bo mu nsi muno. Agambye wal khawfu min al mauti, ng'omuntu okutya okufa, oyo nno naye shiriki. Awul jinni, nga atya nti oba atya n'amajinni, omuntu okutya ejjinni tiriyinza omutuusaako obuzibu, oba shayitaani nti eyinza omutuusaako obuzibu. Awu yamuriduhu, oba eyinza n'omulwaza. Kasita omuntu otya ebintu ebyo nti biyinza okutuusaako obuzibu min dunillah, nga totya yakutonda, oyo yenna aba shiriki. Toyina kutya kintu okuggyako tulina kutya Allah. Tegerekeka. Warijau ghayrullahi fima la yaqdiru, n'okusuubira eri ekitali Allah ku ekyo tekitalinaako busobozi. N'osuubira okugaggawaza lubaale, okugaggawaza, n'osuubira akatango okukuleetera bakasitoma, n'osuubira okusuubira ebintu ebitagenda kuyamba,
nga tebibirinaako busobozi. Lubaale teyasobola kweyamba, gwe yaliko yafa, naye gwe osuubira ate okuyamba ng'ate tekirinaako busobozi wadde obulamu wadde okufa wadde okulamusa. N'olw'ensonga eyo neeba shirikul akbar. Era abakyalina obubbo wansi bannaye nga musaala mulabye. Obwo temuli mu busiraamu, obwo tebuba busiraamu. Ng'okyalina bulubaale, okyalina mukasa, okyalina kiwanuka, toli musiraamu. N'olw'ensonga eyo oba okubeera ng'osembera mu ntaana z'abantu abaafa nga balongoofu, min kuburi awliya esalihiina, nga mu ntaana z'abantu abaafa nga balongoofu, nga gw'osuubira nti olw'okuba baafa nga balongoofu basobola okukuyamba oba okutuukira eri Allah ne bakutuusiza message yo oba ne bakutuusiza ekyo ky'oyagala okufuna mu nsi muno. Ntegerekeka. Qala ta'ala, Allah yagamba aya gye yamaliriza naye wano Sheikh yagamba wayabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Abanga abantu lwaki musinza ebitali Allah, ebitasobola kubagasa wadde okubaleetera akabenje. La yadurruhum, ebisobola kubaleetera kabenje mubitya, mubisinza bulubaale, bumukasa, abalongo abatabalina abazungu nga weebali, abatalina abawarabu nga weebali, nga bo tebatuukibwako buzibu. Gwe era gwe omuddugavu gwatuukibwako obuzibu. Min dunillah wala yanfa'uhu, ate era tebibagasa. Abo balubaale tebabagasa, bo mwemmwe ababagasa, kubanga bwe bajja ne bakulinnyako batandikira kuggwa kusaba, so tebatandika kuwa, batandika kusaba. Wayakuluna, ng'ate mugamba haulai shufa'auna, abo nno be bawolereza abafu oba be batutuusiza obubaka inda Allah, eri Allah. N'olw'ensonga eyo ntegeera nkyamu tusaba Allah gituggyemu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa